po jako akawuwo. Okusinziira ku Nobert Mawo bannakibiina kya DP bonna bo babadde beteefuteefu okusimbawo abantu baabwe ku buli kifo okuviira ddala ku kya pulezidenti, wabula bakirabye nga waliwo obwetaavu bw'okugatta amaanyi okusobola okusiguukulula gavumenti ya NRM. Omu akwatira bannankyukakyuka bendera era tubeere n'omuntu omu ku buli kifo tusobole okuwangula aba NRM. Naye nga DP tuli beetegefu okuvuganya mu buli kifo, kutandikira ddala mu kifo ky'obwa president paka mu bifo byonna ebya councils eza local government. Mu ngeri y'emu Mawo asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire luno bw'atyo n'akuba ebituli mu nkyukakyuka za pulezidenti ze yakoze mu kabineti, ng'ono agamba nti newankubadde nga waliwo baminisita abamu be yasudde, wabula n'abalala bangi be yaleseewo abatakyalina kye bayinza kwongera ku ggwanga. Kyakoze ekyokuwumuza abamu ababadde bawedde omulimo, naye era mu kabineti eno ndaba nga mukyalimu abantu abatakyayina mirimo. Basajja nga Bakive Jinja, ba Moses Ali, siraba kye bakola mu kabineti. Waliwo abayinza okulimbibwa nti olw'okubanga waliwo abamu abava ku ludda lwa opposition abayingidde cabinet. Okusinziira ku kabineti empya Pulezidenti Museveni gye yayisizza gye buvuddeko, yabaddeko ab'ekibiina kya FDC wamu ne UPC abaafunye ebifo. Mawo kyayogeddeko nti ku luno obutabako wa DP kyabawonyeza kerere eyandibabaddeko. Kituyambye nti mu kaseera kano sirabyewo linnya lya muntu yenna ava mu kibiina kyaffe kya DP. Ndowooza ekyo kikendeezezza ku kerere, kubanga singa wabaddewo wa DP wandiwulidde abantu bye babadde boogera. Naye ku luno Museveni yasazeewo okukolagana n'aba UPC n'aba FDC. Ffe tuli wabweru. Nobert Mawo mu ngeri y'emu asiimye akakiiko k'ebyokulonda olw'okwongezayo ennaku z'okuzza obujja enkalala z'abalonzi wamu n'okwewandiisa okutuuka nga 23 omwezi guno, wabula n'ategeeza nga bwe bagenda okuwakanya ebigambibwa nti olukalala lw'abalonzi lugenda kuggalwawo, ate nga ssemateeka kirambika bulungi nti lulina okuggalwawo ng'ebula emyezi 3 gyokka okulonda kutuuke. DP tugamba okuggalawo olukalala lw'abalonzi lulina okukolebwa obanga wabulaayo emyezi 3 tulonde. Era ekintu kino tuli beetegefu okukitwala mu maaso ga kkooti ya ssemateeka. Kyemmanyi gavumenti ya NRM etya nnyo abavubuka. Ono asabye bannayuganda bonna okugenda beewandiise mu nkalala z'abalonzi, era n'ategeeza nga DP bwegenda mu kkooti okulaba nga bafuna ekiwandiiko ekiyimiriza akakiiko k'ebyokulonda okuggalawo enkalala z'abalonzi okuleka ng'ebula emyezi 3 gyokka okulonda kutuuke. Nde mwewandiise. Nze kennyini njagala kakasa nti ku luno ndi mu register, newankubadde nga sivangako mu register lwakuba baŋŋaana okulonda mu bumenyi bw'amateeka, era nakati tuli mu kkooti n'akakiiko k'ebyokulonda. Buli munnayuganda yenna genda weewandiise. Mukiibi Samuel Kebo ne Matias Sekanjakko byakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. 3 months voting date.